mwenye mukimu kina time yacho bukimu kina time ate kirungi nti mugumikiriza oba mugumikiriza ate mugira mugumikiriza nti when things happen era mubiraba muntu bwaba afunye olubuto muba mululaba lukula ludda maaso you know kubanga era muzze mubanja abayimbi bwakitozaala lwakitofumbirwa just ekinumyamu omutwe is muba mutubanja lwakitozaala lwakitofuna musajja ate bwetufuna abasajja namubakuba bwetufuna embuto ate lwaki bafunye olubuto owoto mulinda ngamba biri awo bibuzaabuza tufune ki tufune mbaata mujjabbira ba insha Allah kubanga era buli mukazi yenna gye kigwera kuzaala nze manye omukazi yenna ayagala abuse ka baby abegeko ne family ayina omwagala ayina omusajja amwagala amufaako ayina abaana because tuyimbira mmwe naye nga gwe omuyimbi what is your happiness now you know oyagala oddeyo wakati people that make you happy after making you happy fani wange make ze happy nzani agenda okumaking happy so ze ndowooza n'abayimbi balina obulamu ate they deserve so mumbi waba avuddeyo nafuna olubuto lwe oba omusajja we oba agambye kati ngenda kubuusa baby it's okay be happy for us si pressure nti nzaliro na bukimu kirina time yakyo eryo n'azaala nga wa 20 mama wange yanzaala alina 14 taliiwo siriiwo kati boyina emeka kati olina emeka kati wemba nzijukiddemu emyaka 10 oba 5 mabega bino tebyalingawo wabangawo respect nga buli munno wateekateekako ekivulu nga tebibaayo ebyo nti kamuteekeko tebyabangawo naye ndowooza couch ebadde egezaako okujja eyo kulwanaganya abantu n'abantu kuba nti nno embeera eyo balowooza nti ekola nnyo ate nga mu butuufu tekyandibadde bwe kityo kuba tugaba n'abawagizi tugaba n'abafaani abafaani abatuwagira be bamu kyobola nti nno tuli wano Cometstone ojja kwesanga abantu abazeera okundaba ne wiiki ejja bajja kudda balaba omulala ne luli kati waaki tuba tutekawo enjawukana eyo kitegeera on the same day ate beyabulemu batya we would want fenna bafaani baffe oba abantu abatuwagira musically bajje awagire spice yaveeyo awagire omulala ku lunaku olulala ekirungi bafaani bo tetujjula batuwagidde bambi batubeereddewo kati si kirungi kubalaga mbeera eyo kitegeera so I think Jjajja Ragadi mutuufu nti ekyo kyabuntu tweddeko nga ffe abantu kuba nze sifiirwa nnyo bw'oba otegese nga nange ntegese on the same day wachi bayita nti buli omu alina bafaani be bayita like real fans these guys are going to be there we are loyal to Spice we have to come the Spice Gadgets naye waliyo oli ng'ayagala omuyimbi omulala naawe ate akwagala akola atya yeegabanyeemu okay